Yes, alright. Nkulamusiza kugwe mukwano gwange asinzira ku Yugi Update TV okola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano. Kakati waliyo omwami munnabyabufuzi ajja atambulira ku social media ffenna tumumanyi bulungi nnyo, Abraham Luzi. Omwami ono oba weetegereza by'ajja ayogera ayinamu point era by'ayogera bya makulu era bikuleetera okukkiriza nti nno yasaanidde okulondebwa. Jjukira nti nno omwami ono azze okwesimbawo ku kifo avuganye wamu ne Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform David Rubongoya. Tukimanyi bulungi nnyo. Naye sizze kubanga nnyina amafuukule ge mwogerera omwami ono, ensonga y'entuufu right era by'ayogera biri ku mulamwa. Ne waliwo point behind gye mutannaba kubanga mutunulamu gye nzize okubatangazaamu. Maaso awo nga ngenda okubaleetera obutambi bwa zaayogera ku by'obufuzi bwe, engeri gy'agizeemu okwesimbawo, engeri gy'anoonyezaamu akalulu, engeri gy'asiikinzeemu bannayuganda bamwesige ku kikyagenda mu maaso n'okukola. Kino twandikiyise nga ekyokunoonya simpase mu bantu. Weewaawo simanyi nze engeri kimmwe gye mubirabamu, naye kino nkirabawo nti omuntu eyeesimbyewo kyenyagala okutangaaza mu Abraham Luzi ayina we yakolera pointi ng'agamba nti munnabyabufuzi okuvaayo okujja okwesimbawo bandibadde nga bakebera ku akawunti ye wabanga tawezaako miliyoni ziwera 5 ng'oyo tawamwaganya kwesimbawo kufuuka mukulembeze. Olw'ensonga za point ze yateeka across zaali ntuufu, naye kyandikoze nnyo singa naye njagala omujjukizaako tulabyeko abantu ab'enjawulo abafuzi abazze ne beesimbawo mu bukulembeze nga tebalina kye balina naye ate ne bagasa eggwanga ne batwala eggwanga mu maaso. Nja kuwa ekyokulabirako ng'ekyomugenzi Mohamed Ssegirinya yali talina wadde 10 era n'ebyesava bye bagamba mu Parliament twalaba nga ye abigaana ng'agamba ekyo munkoleremu kino ekijja okugasa abantu bange. So obukulembeze tebusinziira ku bugagga ku bwavu wabula businziira ku mutima n'enkola gy'oyagala okukolamu n'okuweereza ky'oyagala okuweerezaamu. Gwe omukulembeze azze mu bukulembeze osobola okuyimirawo n'ogamba nti kati ndi mbuweereza siri ku mulimu. Tetwetaaga kubasaba akawunti zaabwe zikebera oba ziriko ssente oba teziriiko, kubanga n'abakyalemedde mu buyinza ssente nnyingi ze balina mu kimero mu timbe kw'ensimbi naye ng'olaba bye bakoledde eggwanga tebiriiwo ate nga ssente bazirinako. Ati awo njagala omutwalira nti nno mukyamu nnyo ku byazaayogera. Omukulembeze yenna yenna yanisaanye ategeere nga tanajja mu bukulembeze nti guno gwazzeeko si mulimu wabula kuweereza ggwanga, ensonga wakibalayira. Okuweereza eggwanga kitegeeza okuweereza eggwanga n'omutima gumu nga todipendinze ku musaala ki gwe bakuwa era nga mu Parliament onoonyeeyo musaala, wabula ogwo omusaala gwe bandibadde nga abakuwa omubaka wa Parliament yandifunye musaala kandibadde nga kasiimo nga bamwebaza ebyebyo ebirungi byakoledde eggwanga. Wabula si ye point gye nazze okwogerako. Ngenda kuba nsooka enkuwa katambi omwami ono Luzi ng'ajja akonvisinga bannayuganda mu pointi ze zazzayogera ntuufu woziwuliriza singa oba tokoze analytics kimala osobola zitwala ng'entuufu, naye waliwo ensonga hidden agenda eri emabega gye ngenda obbasaba okulira musooke mutegeere kino. Tuli wamu, oli ku Yugi Update TV gwe atanatweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwebale tuwamwaganya kubanga ebbanga tumaze nga tubuze dene nnyo, naye era bwe tukomawo mutulaga nti tuli bumu mwabakomentinga ne musharinga video mbebaza nnyo ak'ensusso. Ngenda kubanga nkuterako obutambi buno n'oluvannyuma tuproceeding nkubulira ensonga lwaki waliyo hidden agenda. Bwe mba mukola amateeka sooka ogeeteekemu kyova nakola test nsaba omukulu wa poliisi omu ne minisita omu batusibireko mu kaduukulu ka poliisi okumala ennaku 3 bajja vaayo bonna bazirise. Amateeka nga bemugakola bwe batusobola kubeera mu kaduukulu ako nga temuli toilet temuli we banaabira n'omusango guluddewo ebiteetaagisa kitegeeza bye muteesa tebigasa bannayuganda olina osooka okubibeera. Ekirala twaga tukole kye tuyita express fines ng'obumenyi bw'amateeka bukubansawoyo
muleta amakooti nga gakola 24 hours abaana bali makubeera bavunda weewaawo abalamuzi batudde mukole 24 hour service muteekewo nti okukola omusango gwe baguulize mu 24 hours sente bwe ziti gavumenti efunemu sente n'abantu bafune ki naye abantu bali makomera babonaabona ekirala nsembyayo nga njagala gamba tulina okustructuringa amateeka agagasa abantu criminal law ekyuke omuntu akukubye omuntu akuttidde omuntu ne bamutereka eri gavumenti emusipeniako sente so buli awo nga abadde asobola okusasula n'ofunamu abantu obukaawu ne bukendeera ensi negenda mu maaso kitegeera abalonzi njagala mukitegeere kino ffe okujja okwesimba tulumwa tubawadde omukisa mulonde nga tolonda kunsaba mulonde abakulembeze abatali excited byenjogerako bigasa mmwe neffe bwe munaba temutulonze ffe tujja sigala nga tulyoke naye nga tubasekerera olina akalulu kamu ne kakwogeza ebikikinike ng'ayina ekikumi mwogeza amaanyi mangi bwosikulonde bw'otannonda nze nenfuuka gwe n'ofuuka nze mubeere babuvunaanyizibwa ng'olonda mulonzi omukulembeze okusinziira ku ebyo byayogera nga mmaliriza nsaba ebyokulonda bikyukemu bino ebyabantu ogenda mbaotuuka ku bantu batuukako biki mukyuse ebintu bino ng'ensi zonna tugenda digital campaign zibeere online ku TV kabeere president ekikuba ebipande myaka ana bakumanyi kutimbatimba ki kibuga kyononeka obuli minisita baani no tugende ku TV bakandidate beyogereko mubaleke obutagenda mu njovu mu mpologoma zibalye mubaleke wano bateese omuntu bw'omulaba online n'owuliriza byayogera kw'osinzira n'omulonda ekirala kimbuuza nnyo ebyaddala abantu b'emityana muli babi ng'abantu bonna bwe nkyakyogera nabadde nabasonyiwa naye sigenda kulema kuboogerako olw'ensonga babeere ekyokulabirako eri bannabyabufuzi nga revolution n'ostabiriza omuntu eyeesimbyeyo ye byakuwa bijjawa byebirese obubbi nze bwe mba nziza okwesimbawo mpaayo kino ndekedde kyondese otya nakusanze otya nze yaleeta ebizibu ewammwe abantu mukole tugamba nti bw'osonyiwa teweerabira sonyiwa naye teweerabira ab'emityana sigenda kubeerabira mwannimbalimba ab'ebyemizannyo ttiimu y'essaza ly'essingo Uganda Cranes bannabyamizannyo nabateekamu sente zange nze nagabanga miliyoni 10 ku buli goolo bannayuganda bafunemu obavubuka nabeerako muvira nenyamba express nenyamba Tolo United nenyamba Singo ab'emizannyo balagawa mulonda abantu ababagasa balina ebirowoozo eby'omugaso muve mu kukyamuukirira okuwalana asinza okuvuma Museveni asinza okuvuma Bobi Wine asinza okukasaakanya ositye mukulembeze twagala abantu babeere mu mirembe sigenda kujja nga nnoonyeeyo obululu buli ku TV n'akabonero kange TV bw'ondaba ku TV tiikinga genda ku social media tu following ku Facebook genda ku TikTok reason being abantu buli omu muleka akole byakola n'olandukira ku muntu omutambulirako ate omala omusabirize kuba osuddewo emirimu gyo buli omu bane byokola sigala ku mirimu gyo mpagirirawo ku ssimu yo kuba siina kye ngenda kukuwa bw'olekawo bizinesi yo abavubuka mutaayaaya muwerekera abantu babamanyi mukola kyani abasasula sigala ku mulimu gw'oyagala yenna muwagirire ng'oli ku mulimu gwo gw'okola genda ku ssimu buuza omuntu akulyawo luzi yaani tiikinga weewaawo ekirala tugamba olina okujja n'emmotoka ekusaana omubaka wa paalamenti si ffe kugulira tojja kunona mmotoka nga weesimbyewo wano nze bwe naagenda mu paalamenti ebyo tugenda kubisala olina okubeera ng'olina wootambuddeko tulage byogenda okuteesa obijjawa tova bubi mu ssomero eri omantaala ojje nti oyize kukulembera abalala weeremeredde ate oyagala kukulembera abalala no olina okuba ne miliyoni 5 ku akawunti kano kasengejja mufune abakulembeze abalungi abagenda obbaweereza nga sebazze kulya tebanoonye emirimu tugamba olina okuba nga olina kyokola either munnamakolero muna business muna masomero weewaawo olwo nno nga tonoonye mulimu tulina ossala emisaala gy'abaka ba paalamenti n'abakulembeze baminisita n'abalala abaka ba paalamenti twagala zibeere miliyoni 2 olwo nno olabe emiguya enkwezenge abantu ababadde balina ebyonoonyeza bonna badduka mu bukulembeze mufune abakulembeze abatuufu abasaanidde eggwanga likule nga tetwogera ebyo byemwagala kuwulira twogera ebyo ebikulaakulanya eggwanga gw'ofunamu bw'onnonda luzisizze kulya Salatola akola ki afumba sinonye mmotoka sinonye nnyumba tugenda kukyusa ebyo ebiriwo nga tusinziira ku experience gye tulina nammwe tubibaagalize saawa sajja kabaka awangaale kakati points ezo zonna zonna oziwulidde bulungi omwami zaataddewo zirina omulamwa era w'oziwuliriza olabira ddala nga Uganda yandibadde efunye omufuzi omutuufu naye olw'okuba nti nyina ebimu byemmenyeemenye nga bwe nkugambye mu point se agamba nti nno munnabyabufuzi yandisaanye okwesimbawo nga ku akawunti ekuwerako obukadde 5
oyo asobola okukkirizibwa okwesimbawo. Naye ne nkugamba nti okwesimbawo tekitegeeza ssente. Tule bannabyabufuzi bangi abalina ssente balemedde ne mu ntebe ate ng'era tebalina kye bakoledde mu ggwanga Uganda. Ekyo nsaanidde okukitegeera. Wabula Luzzi ono yaleeteddwa mu kifaananyi olw'okubanga Lois Lubongia yeesimbyewo mu Nakawa. Kati ono baamuleese nga mashinale ayinza okuba nga abiitinga out Lubongoya ng'ayogera ebyo wammanga ng'abakonvinsinga ng'aleeta kye bayita sympathy emitima gy'Abannayuganda asobole okuba ng'alondebwa olwa points z'ateekawo. Ensonga eya Luzzi okujja mu byobufuzi sigamba nti nayina kyamaanyi kyagenda okukolera eggwanga kubanga bannabyabufuzi bangi tubalabye, naye ensonga ono alinga mubaka atumiddwa okusobola okompiitinga Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform okumukuba n'okubalaga bannayuganda ebibakyamuukiriza musobole okuba nga mulondo ono muwa akalulu. Naye nze kye njagadde obbagamba bannayuganda mwebeereremu, mubeere vigilanti, mbere bulindaala. Oba obufuzi bw'eggwanga oba obukulembeze tebutambulira ku ssente, tebutambulira ku bigambo. Obwesigwa bw'omuntu tebutambulira ku bigambo, obwesigwa babukolerera. Kiki Luzzi kye yakoledde eggwanga ekiyinza okuleetera bannayuganda okumwesiga n'okutuuka omulonda kwebyo ebigambo by'ayogedde? Kyangu nnyo okwogera ebigambo ebyo naye okubituukiriza kibeera kizibu nnyo. Sigenda kweyongerayo, munzikirize nkome wano, mbaagala nnyo.